mutima gwange munda gukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze sebaka nyabo. Mukwano gwange mulungi kwaniriza nnyo ku Delta TV tukole mu programu yaffe eno ey'okwanjula n'embaga. Webali nnyo webalire ddala okubeera ng'owaddeyo akaddeko ak'omuwendo olw'Essande luno saa 11 mpaka 1 nogamba kanteke ku Delta TV ndabe programu y'okwanjula n'embaga. Njagala okujjukiza nti olw'Essande oluwedde twakutuusaako abagole baffe ba mirundi ebiri twagendako ffenna Arua n'olaba abantu bafaamu engeri gye bakolamu embaga yaabwe. Walaba oyo bazina bakuba akalulu ate nze kye nsinga okubaagalako nti bo babeera basanyufu oba balidde kalo oba ki embaga ebeera mbaga. So embaga yawe yali nnungi nnyo ate bwe twavaayo ne tukutuusaako omukyala Rahma n'omwami we Loima Hassan. Mwebale nnyo okubeera ng'emikolo mugireeta ku Delta TV tukole. Olwaleero nawo tulina emikolo gyaffe ebiri. Tulina embaga ya celeb omuvuzi w'emmotoka z'empaka tazivuga ne bavuga badde rally champion emirundi egisinga Ponsiano Rakataka ng'agenda ne mukyala we omukyala Rose Nasonko Rakataka. Ate era bwe tunavaayo tujja kuba nga tukutuusaako n'okwanjula okw'omukyala Lilian Nakiboneka ng'agenda n'omwami omulongo waswa. Naye nga naakubuuzizaako kansubire oli bulungi amanya gange nze mukyala Kaweesa. Nenga sio kompyuta Sharita mazima wanvu. Era nga programu eno bw'obeera wagisubidde osobola ogiraba ku Monday repeat sawa 11 mpaka 1 ate n'ogenda ne ku YouTube mwabatulabira ebweru abatulabira mu America abatulabira e London abatulabira mu biyumbe Dubai mwebale kola n'abatulabira Oman yonna South Africa mwebale nnyo mwebalire ddala bannange ninze mikolo gyammwe toggwa musuubi sawa yonna bannange bajja kukuba embaga luliboro toggwa musuubi gwe weefeeko okitegera nza gamba okimanyi kale nnyabo kakati nogamba nti gomesi eno nyambaziddwa aba Sharitas Bridal nawe bajja kwambaza nga tuteeka omukolo gwo gwonna mu lunaku lumu ate nga tugamba nti ekisulo twakiguddewo leeta omwana wo ajja asome eby'enviri tulina gown changing dresses na buli kimu. Malakai Eco Lodge gy'oba ogenda oyagala okuwummulako oyagala okola picnic parties oyagala okola birthday parties surprise party byonna genda ku Malakai Eco Lodge ekitende waliyo obuyumba obw'enjawulo bw'osobola okusulamu waliwo kali ke baazimba ku muti waggulu olaba omuti ogwo nga bw'ogulaba baazimbawo ennyumba kakati osobola ogenda n'osulako waggulu mu muti ogwo byonna biri ku Malakai Eco Lodge ekitende. Tugenda kubeera n'omukwano nga tusooka n'okwanjula okw'omukyala Lilian Nakiboneka ng'agenda n'omwami we Charles Waswa. Omukyala ono yakolebwako Sharitas Bridal enviiri makeup n'aleeta Delta TV gomesi zonna ez'ababuuza yali mulungi nnyo ng'agamba nti ye kimwanguza kugumiikiriza mwami we. Tugenda kuba nga tukutuusaako okwanjula kwabwe nga tugenda mu maka g'omwami Sekago wali eri ekayunga Kyerima tulabe okwanjula kwabwe kwalimu essanyu abako bakwata obudde omusajja yaleeta ebirabo ate ne bamulamu nga basanyufu. Lilian yali afuma ne bagamba yoyo liri waffe nga bakuba enduulu menye kindeke ekikambi kutuuseeko tova ku Delta TV tukole nze mukyala Kaweesa. Chitangala nojo wenzikiza mu maaso nondaga ebyewala yensulo yebimpomera afuula amaziga essanyu yegwe munyenye yewala yegwe akayimba kampomera nga ne bwe nkawulira emirundi tukayinza kuntama so now I tell you so it's so plain to see. It's so plain to see. I wanna feel with you, with you, with you. Come better now, I wanna feel with you, with you, with you. Tata tufunya abagenyi tata. Okakasa. Iye tata eranga bambadde nga ffe tata.
Abamu bali mu makanzu batateko n'ebizibawo. Iye taata. Abakyala bali mu busuuti. Weewaawo taata. Kati tukole bwe tuti. Iye taata. We kubaako abasoloobyeko oyo gw'oba opeera akazinda byalako oba oli awo anasobola okukuuta ku mimwa. Weewaawo taata. Ssebo kitange musajja wa Kabaka. Businzi. Nga ffe bennyini mukadde wange. Nsanyusa okubalaba. Abakwata akafumu ye mukulu n'akalagala kitange ne tutonyezaako weewaawo okusaba okujja ku lunaku luno ye mukulu kitange tukubeko ebirozo basooke bakuwe engalo bewayise nabo ekyamazima kitange ye mukulu ezo bakubye zange kitange munyongerere engalo weewaawo kubanga kitange era ye mukulu olw'okubanga ye mukulu wakkiriza tujje omumwo ye mukulu nga ffe ekituleeta tukimanyi nti nsonga nkulu nnyo mpulira kitange ekyamazima n'ensonga tuzze tugyetikkidde kyogamba ono muzzukulu wa Gabunga omwana omulenzi Kizito waali kitange waali ate tayise yekka ye mukulu ayise n'ow'enseenene enkata mpulira ekyamazima nkokola yazza kusoma Google Map kati kola bwoti yasaba omukadde wange balamiriza ng'omusiraamu akkirira enimba lyoba oli awo n'osobola okufunira muzzukulu wa Gabunga ekiwummulo kitange oteesezza bulungi ze engalo ez'omuyiika z'owulira okuva obuuyi buno selekita n'amuwedinda Gabunga waba yeyagalira bakuwe engalo ez'amaanyi bakali musajja wa Kabaka mwana mulenzi omutambuze wampa mukadde wange njagala kumanya weewaawo kitange Katonda nze wanankoze obulungi obutali butono weewaawo kubanga ekyamazima n'ensimbi nzirina weewaawo n'abaana bange w'ensimba we mbasomeseza weewaawo kakati nina yunivasite zino aneegatako yenna alina okukkiriza n'alondako emu ne tusobola okutambulira awamu weewaawo kakati nze abaana bange ntera obbasomeseza mu Uganda Christian University Mukono mpulira n'ensomeseza abalala mu University y'Ekyambogo weewaawo abalala mbasomeseza Bugema University kitange olw'okubanga nno tetuzze ku byakkanika ye mukulu Ekyambogo awo nja kuyitawo misinde ye mukulu kankibirize enzire eno mu ssaza lya Ssaabasajja eri ebulemezi mpulira kitange kansomereko e Bugema bakuwe engalo ez'amaanyi n'ayogera ati yingirako Mukama gwawadde omukisa ye mukulu ddala kiki ekikusibye ebweru nange ngeno neebuuza bwebuuza obanga Mukama amaze okuwa omukisa kiki ekikusibye wabweru kitange musajja wa Kabaka ye mukulu kkiriza nkutegeeze ye mukulu nti nze saze kukola mannya nga bannabyabufuzi weewaawo bwe nabadde nva kuno okwaffe mu Kyaddondo ye mukulu mukadde wange yategeezezza ye mukulu tojja sanga omusajja omukulu atudde muzaamugula ng'ekisa kyalina kikulukutanga mubisi gwa njuki ng'ayogeza essimbo n'abamulabyeko bakikakasizza nti bwaseka alina akazigo mannyo tigobona okonkona bwoti n'ogamba nti koja ajja weereza akamotoka ke kasubalu bonna bakaweereza kasubalu ajja weereza omwana ow'omunju amanyi wawanika ekisumuluzo abagulirawo si kulwa nga bakwogerako nti olwo gwe twakyazizza yalugulidde ku pata
labanga twebaza olw'ekisa kyo oli mukwano gwaffe nnyo otwagalisa ebirungi dadi tweyanziza olw'ekisa kyo tweyanziza nate olw'olunaku luno mukama lw'oteeseteese n'otuwa obudde obulungi bwe buti bannaffe mukama n'obatambuza bulungi n'obajja gy'obajje n'obatuusa twebaza nno kubanga obatuusizza Muli muche na kuzino? How are you? You feel good? Wonderful. Kati mumbulize ku bagenyi bafaabo nga bwe tutera okukola bulijjo. Naffe okubasanga abasawo. Era dda abasawo. Affe ke mumaze otugema ensiibo egenze eteddeera. Agatumenyedde waffe abajjidde kaddugavu. Ono nange yasomera London. Mpulira. Munange yakebedde abagenyi baffe bano abasembayo emabega. Weewaawo. Munange kankuwa akuwa amawulire agasingako wano. Akabi kali mu kulwa. Wanjitadi. Mwebale mwe mu musawo. Kale. Kuli waye London. Naddeyo. Okumanga omunange omanyanga ndinene ebyensi bitubyetaaga nnyo janga n'akawera. Kakati oba tubokebedde obasanze otya musawo? Yakebedde ab'emabega. Mpulira. Ate engeri gye nnina obukugu mu bintu bino. Ye musawo. Abadde emabega omu yabadde yina ekirwadde ekya kayogera. Naye oyo twamuwadde microphoniosis. Nawolerawo. Nawe oli muzaala. Owokubiri mpulira yabadde alina obulwadde mu mutima ng'omutima gulina engeri gyogukubaku nga gusukkumye ku lw'abalala nga gukuba guti nga gukuba tututututtu. Kakati oyo mukoze mutya? Oyo twamutute mu US ye ajja kuba bulungi. Ajja kuba bulungi. Ajja kuba bulungi. Musinga banjega ddala bwe nakufuna ebyange gawera omanyi taata kyenjagala ku bazaana ba Kabaka abo kimu bw'obatunulira omanyirawo buli omu TV gye batega awaka. Kati owaka n'otya gisi wano mu Australia awasemba pozi bwakedde dda taata kabambuuzeeko tugende. Okubalaba bassebo naffe okubalaba nnyabo era dde bassebo era dde bannyabo ebiddako bijja kujja kumba nga tomenyeka amakubo ate gatumenye tuzze twevuga era dde bannyabo mwase batya bannyabo taata ekyamazima nga babituyisizza mu samale nange leka mbayise mu byangu ng'era eyalayiza kibaki. He has won, he has sworn in, is the president. Sabo taata nabadde njogera ne musajja mukulu omu ne mugamba obiwulira bino ebigenda maaso mu nsi nagamba abiwulira koze bivudde ku ki kitange yategeezezza lunye kyabaganda temukyazaala.
Nsi yajjula nti maama bamuko mutubongeko tugire batabani bange nsanyusa okubala bange mumulize ku bagenyi abo kubanga bazze kulwaffe nsanyusa okubala bassebo eradde bassebo eradde nnyo muko tusiye mutano bassebo amukokoza alhamdulillah kulika amakubo ate gatumenye tubadde twesinga okujja okubalabako nsanyusa okubala banyabo ayadde banyabo tusiye mutano banyabo kulika amakubo Amusajja wa Kabaka owampa kitange oyo akukudde ye imaamu w'okukitundu kuno wangi ye imaamu w'okukitundu kuno kosonze ku imaamu ye mukulu gye mba ntandikira obusiraamu bugamba batosobodde kusaala kolayo ekikola ekirungi eyo eba sunna emisaala ebiri ku muzikiti imaamu naffe okubasanga bamuura mukulika amakubo tegatumanya gye tubadde tujja tubadde twagalayo tusiye mutano bassebo amweke muzze fensiiba weewaawo tereere nsanyusa okubalabako banyabo mukulika amakubo tegatumanye banyinaffe batuguze bulungi omukwano kuzanyira bisigadde namukatabo binosira kupangira watibona alupanga watikatalentiyugalagavutia naffe okubeeyongeza muula eradde ennyo muora ate katumenye gye tubadde tujja tubadde twesunga okutuuka Amusajja wa Kabaka omukazi nga Gomesi siiyo mulabira kuki kitange ogiraba ku gweno mu luwonko mulabira ku kaleega ng'ogambye bano zaabwe era mumbeera efaanana bwere omusajja wa Kabaka weewaawo ta okkirize weewaawo balabange njagala mukwesi tweyiya naye amazina gajja tuttira mu nju omusajja wa Kabaka wampa mukadde wange kkiriza abatabani bange bakoone ku ndaala kitange nze naaganira wanga wankozedde obulungi obutagambika weewaawo batabani bange mumweze ku bagenyi baffe abo sayisa okubalabako banyabo sayisa okubalabako bassebo eradde nnyo muko kulika amakubo ate gatumenye kubanga mwatulagirira bulungi amiina weewaawo
kitange kkiriza nkutegeeze ti okujja muno omumwo kitange nazze nga nina ensonga kitange ensonga eyo nga ya buwangwa kitange ensonga eyo nga ya nnono kitange ensonga eyo ng'erimu omugamba ng'ensonga eyo erimu obwakatonda kitange ng'ensonga eyo nzitonga byenda kubanga n'agula waafu asaba enkata kitange olw'obuzito bw'ensonga eyo mbadde siina bwe nnyinza kujja mu maaso go okugisiinyaako nga nesuluba byenzekka ye nga nnyinza ntya okugyogerako nga nesimbye gyali ng'eryambezi bobanga effumu mu nsonda kitange kkiriza mpandagale nkutegeeze ti olunaku olwaleero lwagenza okukya mukadde wange nga nina muto wange kitange ng'awezezza egy'obukulu 18 netulowooza muyambye tutya okumujagulizaako ebivulu babiggala twandigenze ku bativale netugamba oba tusasula abadde luta tv patebeerera ivu tuyite ab'amaanyi nga ne mwana muwala shanita waali kitange ne bitusobera byonna ne tubyogerako deruta ne bagamba gyekiri ekijja kukola mugiyite ebeerewo shanita mumuyite abeerewo yaba ayogerera omukolo kapate ka birthday ako akabeereko wakiri ng'omugenyi omukulu byonna tubuganyako kitange kyetwasembyeyo netugamba kale katugule keeki tumuyimbire happy birthday kitange byonna netubikola keeki netugireeta soda netumuleeta obuyimba netubuyimba mwana mulenzi twagenza okulaba ng'akaaba kitange ne binsobera nezewa munyina zono ne mubuuza nti ogubadde neŋŋamba mwana mwange ono mumanyire mwanyina gubasaza mu kabu kitange ne mbasaba bagendeko mu nsonda beerumeerume ono yagenza okuvaayo kitange n'akitegeeza nti alina mwana munne mukwano gwe atabadde ku mukolo ogwo nga yaani yakyogedde taata diriya kyogamba ebigere ebiguleeza wano birimu embeera eyo gwe guli kitange lwaki bweyise nabo tebakuwa engalo kati olwo ne mukibuuzika muti kitange ne muzza ono musonda nti ddayo bimusoye ye mukulu kitange n'ayogera bulungi nti ye bw'anaatuuka ku mutala guno musaza lino kitange ye endagirira agirina eri etya muve ku lw'ettaka ku korasi ku meyini kwennyini bwe munaatuukawo taata mujja musangawo mumutegeeze nti nno ogututta gwakuzaalibwa atuwazeewaze yeririyani kitaata ye ebintu bye babimanyi naye teyeemalirira ajja genda mangu awe makindye ku madirisa zooni ajjeyo bannyina bajje ensonga bajyeyimirire kuba oguliko omweyimirize kitange gwe gusalwa amangu kitange tuzze muno naye ng'ensonga bannyoko bagimanyi mwanyinazi wangi baba abantu abo bamanyi boogedde bingi ne badiriza simanyi senga owawa simanyi betya obamanyi bamanyi nnyo baba mwanyinazi abantu abo bamanyi bamanyi nnyo baba n'akanyo okazzeemu obamanyi otya mwanyinazi baba wangi bwe lwatuuka nga bazze wange mu ddwaliro ye
mwabo abaali abalwadde mpulira ne bajja ewange mpulira awo nno netandikirawo okubamanya baaba mwabo abaali abalwadde baaba we wabamanya baaba biki ebyaddirira ebyaddirira baaba mpulira olwa muwala waffe Lilian Nakiboneka yensonga lwaki tuli wano akaseera kano mukiwe engalo ez'amaanyi kakati kye njagala okumanya kiri kimu omanyi bonna oba mulimu baaba singa mba nkuwadde omukisa oyinza okugenda n'omugjayo ye baaba selekita noonyeza eddinda erigenda okutwala mwannyinanze nga n'obwekoona teyeekoonye asobole okugjayo oyo bwayogedde ku lwaliini saba mukadde wange selekita nga tannasawundingisa ye mukulu kkiriza senga nange mutuukeko waali kubanga ampadde essajja litagamuka Ochalaba okwanjula n'embaga